Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Zitulabe kiki kyagamba leero. Magi Wanju nkulamusizza. Kale sebo nkulamusizza sebo. Bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku BeatFM ekintabuli ky'omuziki wano. Mannaye mukama mulungi obale kunkubira ku sebo wasibye otya? Nsibye bulungi oli otya? Kakati nga we nadde nkwitiddemu naye I think it's better nkuddiremu. It's okay. Nina omwami wange bamuyita Pat. Actually yali boyfriend wange. Bamuyita Patrick. Patrick twali tweyagala for almost like 2 years. Now I just been loving this man. N'omutima gwange gwonna. Kati Patrick ayina gye yantwala. Ne tugenda yali omusawo Muganda. Senga omanyi nti Magi Wanju Patrick yakutwala mbasawo omusawo Muganda. Yes. Nga kiki? Nga yagala bwebatuusaayo nze teyangamba why we are going there naye nga omanyi nti laavu ebeera nto watasobola kuresistinga muntu kugaana kukola kikutwala. Kati ebatwala ne batusala oba ne batusala emisale ku kundi ne mu kyenyi. Nga kiki? Wulira ne batuliisa emmwanyi eziriko omusaayi. Kati okubuulirizaako nti nga bangamba mbukatta mukago. Okay, mwatta omukago. Yes, twatta omukago. Naye meaning tetujja kwekyawa. Naye the bad thing is right now Patrick tekyayagala kumanya. Yankyawa yagenda. N'omukubira essimu doesn't answer. Magi. Wanju mubadde mumaze ebbanga kinga mweyagala? Emyaka 2 now. Myaka 2? Yes. Emyaka 2 nga kiba kinene kati yagenda wayiseewo bbanga ki? Yagenda kanawe kitutte like 2 to 3 months. Naye Patrick n'omukubira essimu nali manyi kale omwezi ogusooka kirabika nga omanyi nti mufunamu obutakkaanya ne mugenda. Naye kitutte kati guno omwezi ogenda kubera gwakusatu Patrick n'omukubira essimu. He blocked me everywhere. Ku Facebook, ku WhatsApp yonna. Okay, tokaaba sooka okakkane kakati kiki ky'oyagala? Kadi manjira omukubira essimu omungambire kubanga we nabuuza ne bangamba ntwate omukago ne bangamba we manjagala like okukitanze naye kuba omutima gwange gukyamwagala. Nina okuddayo ne batugatula ogwo omukago ne bagugjawo. Okay. Yes. Kubanga nze kyenjagala kyokka kyabakkiriza kubanga balina wayi admit takyanjagala. Mwakati omukago mwaguttirawa? Bannange sinawe basaana okujjuka naye nga kyemmanyi twagenda ku sides eyo mubende naye saakulima toba twakwata kkubo ki oba wa simanyi obwongo bwange bukoma mubende. Mukwano. Ye Patrick. Oyagala tumugambe gwe kyoyagala tugambe takyakwagala okimanyi? Yes, I know takyanjagala simanyi oba gwoyogera naye ajja kugamba akyanjagala okawaba akyanjagala tubijjewo bino noba wulira nga takyanjagala tuddeyo eri gye yantwala. Kati gwe weewulira otya muli? Nze Patrick wange nkyamwagala because I can't live without him. Naye gwe bakutwala batya kiwalazima ne bagamba jangu tugende tutte omukago nawe n'ogenda? Byali bya relationship nga tuweyagala kuba nali sisobulagano lyali boyfriend wange. Kale tovaako tukube tulabe. Oli? Okay. Hello? Patrick. Waliselu? Jebaliko Patrick. Waliselu. Bampita Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku BeatFM ekintabuli ky'omuziki. Mubadde mugamba ki? Okay, kakati Patrick. Waliselu. Tulina omwoyo gwe tuwonya wano. Mwoyo ki? Waliwo omukyala atukubidde bamuyita Magi.
Magi n'atugamba nti wamutwale mubende eyo nti yali mwagalwawo naye kati olabika wamukyawa ne mutta omukago babasaze emisale mbukadde ate wamukyawa gamba mugende mu gatulule ekintu kyammwe mboganye toyagala kumanya wamublokinga ku WhatsApp ku Facebook olaba kya buntu ekyo kakati nga sinna kuddamu birala byonna byensuubira omuwala oyo tetwatta busi mukago nze nali mwesibirako nali mwesibirako kati okumwesibirako otya ekisooka muwala mulungi nalaba nga ayinza okumutawaanya mu biseera ebiddako ne mwesibirako kakati ate lwaki wamwesibirako nga tukyamwagala sawa zino wamublokinga buli wamu gwokola otya ekintu bwe kityo kakati nga ekiseera bwe kirituuka nga mpulira mwetaaga nja kusiddamu era mukubire wangi ekiseera bwe kirituuka nga mpulira mwetaaga kuba kati wange takyalina wadda gwe omwana abandi okimanyi nti oba wamufiiriza emikisa gye namufiiriza ati nze sirina fyuta eno tetulima gwomanyi byennimi eno mukulu va mu ebyo byennimi oba byenkoze eki kati kyasaba kuba agambye wamutwala mubende takyajjukira lwaki temugenda n'ojjayo omukago ate kati ekyo kyakoze n'okuntwala ku leediyo kyakoze simanyi muli ku leediyo ekyo kyakoze ajja kitegeera ajja kola ki ajja kukitegeera ate kakati ye teyeeyagala alowooza kuggwe katalina baboyfriend balala mbugwe ssebo weegiriso olina n'abawala abalala kala agende naye afuneyo abalala oba kikyasoboka lwaki omwana abandi ow'omukola bw'otyo Patrick, please. Patrick, now. Nyabo. Ne ku radio kwoli. Kwenda on. Kakati nze nkubuulira essaawa zino ku kino kye nakola sikyaddiriza ate nyabo njagala nkubuulire nkyakola n'ebisinga kaawo. Patrick, please. But nakye namukola nsaba nsonyiwe nyabo nzije mu bino. Kati ate nkujje mu bino ng'ontutte ne ku leediyo kitegeeza alabivaamu malonki awo oyagala abalala ba boyfriend bo bw'obanga twatta omukago guma njija mu bintu byo by'ekisiru gumira omukago nnyabo jeeko Kadima, please call him. Obudde bugenze kati Magi tuba tusobola kuddamu mukubira ate nkya kale katulingeko enkya tulabe gwekyo bannange alabika si mwangu naye kale bannange kale wangi Kadima ono mugejime kakande bombo sengendo Paulo akuwuliriza kansala w'ennyimbo yebale kale ebyo bakoze si birungi omusajja byakoze si birungi wangi yenza birungi ebuwambo bannaye omukyala bannaye ng'akaaba nnyo bannaye kiki embeera si nnungi baagutta bajja guwulira wangi Abdul tebukoza Kadima sebo bala okuweereza nawe okuliriza amanya Imran mugezi w'Eddanda kakati zino okugamba nti kala akabe mwana muwala ife tuli eno na muwe namba awu ale mukago avuka mwagala ebiwedde wangi wamma ono semwemba kukyokutasa naye agenda amuloke yalijja naye agenda amuloke muko kya muko ng'olubonya Kadima wangi tata mwawala okutuweereza nkale munaffe kiki antambye se mulwambi Patrick ayamba omuwala amuyambye ddala kubanga kyalimu kibi nnyo essaawa eno alina kumuyamba buyambi n'amuvumisa ekizibu ekyo tikyantambye se muto mutabbizi yafuuse ekizibu abantu bwe bati bwe bakola twagala okubagamba tujja kubanga tusukako wano bamusabu tebukoza Kadima namayanja Priscilla yes nange anko kabosana obuna kabulu from Luwera tubagamba nti musule bulungi tubira wandi badde oyiga nti singa mukama akuwa mukisa chance y'okubina nosimatuka coronavirus gosire queen ogenda kola ki mukora business muyiga saving mukora emikwana ekibagasa muve mukusire inga kokka n'okulowooza okuula tekyali muntu gwe okuula gwe weekoledde kaki nga ggwe lwaki okuula ecupa bbiri ne zikkalakasa ennaku nnya ng'olewa omusajja tovaayo ye kati abadde beefumbizanga gwe olinda buwungeere weefumbize kaba bakalakate bagenda bakalakata mufune n'embuto za kalantiini abaasulayo